Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye. Oba oli under the sea, oba oli bweru wa ggwanga, oba oli mu ggwanga, wonna wooli tiimu weewunyisa omwagalwa wo tugenda kutuukako wonna wooli. Tujja. Kati jangu. Kati nzije nganzira wa kyesimanyi. Ekkubo lyennyini lyoliko. Ati ndi mu kkubo lino kwebiri byombi. Naye simanyi bantunula eri sayidi oba ntunula eno. Nedda tobaako na gyodda lyennyini lyoliko. Ligenda mpaka mu kibira. Wamma nedda nompeeko tomufaako. Kati tukwate jangu nze nane ebweru ngenda bankulaba kale ekkubo tolivaako tobaako na gyoweta kati okibaze ng'omuntu tugeze ava eri mu ttawuni. Tugende. Oli bulungi naye nga webale kukola ki kutusapootinganga Garden Millicent must shine. Bambi bambi leka nkuteekeko kano n'obuuzanga ku mwami Gaadi kati kwegamba tulina omuntu ng'olwedde waffe enewe era n'abazze bonna bazze batulaga baffe batumanyi just oba simanyi nakumanya katono nkaaba pipa bad fena ffe twagenzeyo naye nga twabeesonyiwa mu mutima naye nga bw'ogamba naye abantu bano kigendererwa kyali ki okitegeera baneena neegaana bw'ati namutunulidde bwe nti nsebo n'akwata akabaawo akaliko emisumaali akankube ng'alinga era nkuloopera siiri byonna kasita gwe oli mujolizi wamma kati ffe twaswadde kyanti bagamba mbushifa yaswadde naswadde kinzaawe mula ne bavuma ebivumo ebitajja olwokuba bali mu nnyumba kati munnange nze wamma naswalidde wa soka ombuulire nga gwe mulamu wange tonkwekereza omusajja n'abimanye ayinza okufuna omusajja kyanamukyala agenda okumwesiga ajja kwekwasa ffe mbuno nga tebamututte ng'agamba mbu nno yefe abamulemesa omuntu ojja bulungi n'omugamba bennyini balaze n'empisa zaabwe ne bavuma ne bakola biki ne bayomba taata abakkakkanya ndali nenjagala okukaaba obimazeeyo wamma ebyo byange mu audio tompulidde nga mugamba nti naye ebinsobedde nga nninga akwesibako kati gwe ndi naawe nsobola okukulaga kyati ne Silivia nkusisinkanye kansooke nkulage wamma Shadia obirabe abantu tokakiddwa ebigambo byogenda okwogera bibyo si byange kandabe kanteke wano mu veiro bwenti kandabe hiya so au kaba kakola Shadia soko bagambe nti byonna byenkola ntegeera sikakiddwa soko babudde side eyo nze nnyombi Shadia byonna byenkola sikakiddwa ate nga ntegeera bulungi ng'omuntu era nze kennyini nsi neeyagalidde neesiimidde teryankase naye nga Shadia kenkusinkanye audio zentaddeyo omuntu ayinza okugamba AI okitegeera wono Silivia era wuno nateekako Miss Silivia wa Eze oba yeyitanga bino byabyeteekako mbu Miss Silivia wa Eze then nze neteekako wa head boy bwenkyo bwe namusevinga yano kyati yaffe esooka wano nga mpadde tiketi yakomawo ogiraba mukwano
tiketi ye yiyo. It was Friday 21st November. Ngamba tiketi ye bibi ne bimu yankubiranga nga sina na budde. Ngankubira ku ngamba ni hey dear, it's Miss Livia. Ani yasooka okuweereza munne message. yasooka. Nga Sunday 28 September. Konze hai. Olwo nampa message bamaze obukwatagana ne head boy. Obiraba? Hey dear, good afternoon. Sengo ow'ensonga. Kako kasoma kati ako. Good afternoon, Sengo ow'ensonga. If you're not busy. If you're not busy, I need to talk to you in the evening, mukwano. Konze hey dear, konze wanji. Yes, Madam Hope Shifa, kati obudde bugenze nsaba twogere mu kenca mukwano. Olonga muddidde nga obudde bugenze wano nga yakajja mu bulamu bwaffe ng'ali bweru bino byonna October. Ate ayina essimu 2 kati eno yeesooka okitegeera. Bino byonna zino zonna kyatuze. Kati nze obuzibu wamma buliwo obwange. Yalimba alina byafeera bazadde okusiza abantu bebe boogera. Ate ne yabagamba ndowooza nze oba nze yamumuwa. Neyange kati kiba kati bakama bange baagala kugenda mu Egypt mu December. Nga tuwa update. Kati babadde baŋŋamba tugende ffenna ate nga baba balina ku mawuma gogujja nga mugwokutaano mugw'omukazi awo bwe watyo. Ne bagamba nze sigenda genda. Ne bambuuza yagala kudda waka kulaba baana. Bw'oba okebera date batandika okweyagala ne head boy era ze date zeyatandika okwogera nange. Ngende ndabe ku baana ne bambuuza kati bw'oba ogenze ne tukuwayo eyo tukomawo ne tuva mu Egypt osobola okudda n'otukolera konze nti ye. Kati namba ne bakkiriza kati bagenda ku bookinga tiketi ezaabwe n'eyange kati kiba kitegeeza December nkomawo eka. Sylvia mulamu wange mukyala Farouk omubwati. Okitegeera. Kati munnange mbu wano najja nze bannaye bino binsobedde olaba nga bizze ebya airport. Najja nambuuzaako nampereza audio z'abantu. Ebiriko byonna bino scrollingayo kambubiri basinga ku message yazimpa Saturday nga 29 November. Zino message z'abantu benze nandiyingidde ntya mu masimu g'Abaganda be nenzijjamu ama message. Nangamba mukwano wasuza otya leero. Mukwano looza tetwakoze era obiraba okuteeka mu kamera okuteeka omusajja we muki. Ate yali bate era nene namba ogiraba hey dear, it's Miss Livia zonna namba ye yasooka okujja ku simu yange. Kati ye kennyini nga yeebuuza tetwakoze era nendowooza ulira simanyi bwe tugenda kola Hope okuzikiriza luno olutalo. Alaba n'abazadde jo mamange bwe yalaba ebintu ebyo n'asooka n'alyamu obuwuka n'ayombaawo gwe omuntu afaanana bw'atyo yasobola okumufumbirwa biki ne bagamba bannange nze nkanya kimu okukibagamba nti oli mukwano gwange tewali kisukkaawo. Taata nampita balwana olutalo be batamanyi. Taata nambuuza bino ebintu gw'obitugulidde ne mugamba nedda mikwano gyange abo be babingulidde bambadde surprise nti babikugulidde bigulize nti ye nti ddala nti ye ko ye n'agamba kale n'asirika. Ati bino wesasage bwe yajjawo bwaba yagala baganda bikubalaga nga balaba ku namba ya muwala waabwe baleme ku net. Kiki ekigenda mu maaso saagala oŋŋambe nti waliwo ekigenda mu maaso mwembi ababiri temulina enkolagana esooka kuyogamba nti nandi kati munjogerayo abantu bwe babanga abagamba nti nzaamu kusibako bo tebamanyi sitoole nti oli yali ku mukutu ng'agamba ali singo gwe kennyini nowejjira n'ogamba nti nze mwagala nti nze mwagadde mu musingi gwe kennyini. Kati bo balowooza oba nze ali mu kugamba nti beera naye okitegeera. Ng'ekirungi nti naawe oli muntu mukulu osobola okwesalirawo. Sigamba nti ye musajja asoose mu bulamu bwo nti toyagalangako wali oyagaddeko wali obeddeko n'abasajja. So oli wa ddembe okweyogerera n'ogamba nti seetaaga mundeke era n'oba oyagala nkiteeke public nti tomwetaaga osobola ovaako okuswala oba owulira oswala era nakyo kisoboka. Si lutalo kisoboka bulungi nnyo ddala
bw'oba okyagala bonna bamanye nti toli naye, it is okay. Nze just nasapootinga mmwe ababiri kye mwayagala. Okitegeera sinze yakeera ne nkuleetera nti nkufunidde omuntu simukufunirangako. Mwerabira n'omweyagalira ggwe kennyini. bingi naate naye bw'omulaba abadde yeefuula wali eri nansukuma nansindika ngu ekigo nandeetera bannaye nze ngambye bwe nkusanga byonna nga nkuloopera kiwulira nno jaasi oyo ate ye bambi mulabire ddala akwagalanyi bulungi omumanye naye tamumanyi jaasi ono Nnyombi Shadia abamu ku bantu abaali basapootinze ku bantu b'eddundu, she's one of them. Yali awaddeko Naalongo ssente, baali bankolera surprise, ojjukira lwampa ekimuli ky'emiliyoni 2. Shadia yaliko kweyo surprise wamma si kyo. So azze atulaba kati Shadia naye katuwa story ye ku side ye, kuba nze nakoma mmanya Shadia awo, erinnya lya Shadia okuvuga mu matu gange n'okumumanya mbadde mmanyi tali Uganda. Shadia nategedde okumanya nti ali Uganda nga ku nsonga zino eza Faruku yakomawo n'asirika, but nze okumanya kwange Shadia mulabye leero for the first time. But ku bantu nga boolaba bwe tuzze tukola charity eddundu, mu bantu abo Shadia y'omu ku bantu abandaba online najja si kyo? Kati Shadia tubuuzeeko munnaaye abatulaba. mwasibye muki abatulaba nsuubire muli bulungi nange gyendi ndi bulungi kati mbawe story bali awo baliizo nali e Saudi era namalayo emyaka 2. Contract yange yali eggwako mu Gwakutaano, naye kati nga mbanyira ababoosi baffe bongeramu emyezi 3 ejayika amagye bongeramu obenga nabo olina obbakolera egyo emyezi 3. Kati mujjo wakati ogw'omusanvu emyezi 3 gyali giggwako mu Gwa8 nga 24. Kati bo ne banta mu Gw'omusanvu oba zaali nga 2 oba 21 awe watyo. Nenkomawo olw'omwaka guno gwennyini kati nembeera nga natuulako ewaka kale emyezi gyali emyezi 3. 2 ogw'omunaana n'ogw'omwenda kati ogw'ekkumi nentandika okukola wano. Naye newaka era ninayo obutonotono kati nateekawo just byakulunda nkoko. Kati nenkwasaganyizaako na wano. Wano osulawo ku mulimu? Mbaawo weekend olw'omukaaga nengenda ewaka. Abaana tebali mu holiday? Abaana bali mu holiday naye kati engeri gyetuguzaako abeene ebweru. Ab'ebweru basigala bagula. Ate ng'eriko ne mobile money kyova nsigala nkola. Webale kukola olwava eri otuuka n'oyiiya ekiddako. Obulamu bulina osigala nga butambula. Oli maama wa mwana omu? N'omwana omu muwala alina emyaka 3 yali yakagiweza mu Gw'omwenda. Taata w'omwana mwayawukana? Twayawukana dde era n'okwogera tetwogera. Tafaayo eri mwana aliwa yamwina? Omwana nze mulina lwakuba kati ali ne maama. Maama waali ne taata abeerawo? Bwe mwayise olaba ku Haledi abe Nakibizi. Kati abe Nakibizi wennyini wo branching era n'okwata eryo ekkubo lyennyini. Nakibizi nga tonatuuka na ku bridge? Oba tonnatuuka? Yes, linakolerayokko nyinawo omuntu Nakibizi awo Shamimu lwakuba ali Abu Dhabi. Nakolerako Nakibizi nkoleddewo surprise nga 3 manyiwo bulungi. Nakibizi in fact woba ovudde mu Mabira ovugako awo n'ovugako katono n'olyoka otuuka e Nakibizi. Mabira Lugazi then Mabira then katono awo n'otuuka e Nakibizi.
era oba oyagala otuuka kati obulungi ewaka obuuza waakazanyirize okwata ekkubo erigenda ku St. Ben osooka buuza kkubo ligenda ku St. Ben kati bw'ovuga n'otuuka waliwo wosanga transformer awo n'obuuza ewaakazanyirize maaso wennyini awo katono awo oba otuusa. Okay, kaakati ng'ojja ng'olaba Faluuku obadde eno ng'osirise obadde okyalaba live zaffe nga wadde toli bweru mbadde obeerako ku Sande just lwakuba nasooka nensirikiramu egyo emyezi nga nakadda nga ndaba kyalumu olw'ensonga ya data kati data ng'agenda nnyo kati awo nengulayo layini ya Laika nembeera nga ndabira ng'okwo naye ate kati wanene ekyannyamba tiwaliwo wifi kati batuwa wifi era kati embeerako eva muli live ate muno engambye kankunoonye nagenza olaba mu comment section nga lumuntu agamba ku Shadia kwe tutava live nagiraba ku Shadia kwe tutava naye biteekayo bwe wabimpa naye nakubulya nti ngenda biteekayo nengamba kati oba Shadia nanyiigira naŋŋamba lwaki ontadde public neŋŋamba naye era kankuteekeyo era bw'oba kale tomwagala omuteere wano okitegeera kati Shadia oyinza obiraba ng'ebyokusaaga nti bwe napositinze ebyo omanyi Silivia bwe twapositinga eri live kwe yajja n'atwala omulenzi ne tusigala ng'agamba bawe keeki koloti tebyahitinga nnyo n'alowooza ali mu nkukuto kati bya airport abantu bwe bajjira okumanya eyo relationship nti ebaddeyo ndowooza kyekyamutabula ye ng'omuntu okubaawo luli yayogeranga n'atukubira essimu kati wano ng'avuddeyo bw'ati bulambalamba naye ate yali yaŋŋamba agendawo mulamu wiiki 2 ey'okusatu ajje mu meeting bwe yali yaŋŋamba kaakati ne bamukolera ne birthday nga ndi bweru siriyo wagiwulirako wagiwulirako birthday gye bakolera Silivia birthday nagiraba nako wagiraba ogundi ya Mr. God nga ebyo byonna amatu andibikoze ku muntu gwe twesibako ate ye kati birthday yatuliyo ng'azaalibwa kaakati munnange ffe tetuli babi tetulina buzibu just tulina omukwano ate naye bali kuba mukwano because obedde mu lugendo lwange olukyusizza obulamu bw'abantu beeyo abatuguddemu kati tebajja kumanya story yaabwe but story ogimanya engeri gye nasanga ekyalo ekyo n'engeri gye nakizuula ate we bali kubeera part of the team ne woba watuwa 15 bamutwalo bammeka we bali kubeera ng'olina omutima ogulumirirwa nti obaddewo webale nnyo kati Shadia bwakedde ompitiddemu abazadde gye bali Shadia abazadde bagenda laba ebintu bino nze sikirinako buzibu kyemmanyi waliwo ne muganda wange kyemmanyi ateeka okuba yali abirabyeko lwa butanyamba kuba zino zooteekayo kali ke wateekayo luli eri asobola okuba nga akalaba kubanga yakimanyi nti nkufolowinga nnyo era naye mantaddeyo vidiyo enolaba nga agirayikinze takyemmanyi alabika yabirabako naye kati bagenda biraba kati Shadia bwe babiraba bagenda kuteekako pressure pressure ogenda gikola otya kubanga gwe sigenda kubuuza nti Faluuku omumanyi Shadia otugoberedde ebbanga omumanyi n'okumanya in fact you're one of those people abamanyi lwaki nkyagenda eddundu buli Sande nti tulina omuntu gwe tucontributingirako mwami Gadi okulaba nga mukazi waafuna ka business ka salooni ewaka kuba omwami we si wakuddamu kukola yakutuka spine naye Shadia otugoberedde ne Faluuku omumanyi bulungi nnyo oba oyinza okugamba nti oba onaabanga Silivia ogaye namulaba mu kamera ng'ayimiridde saamutegeera bulungi mumanyi bulungi ne bino byolabye nga batuswaza batukuba emiggo tetuswadde mu maaso go n'ogamba maama abo bafuuse kiswaza nange saagala oli kennyini yabitandika yabireese okubeerawo ebityo ate ensi yonna eri tukuba egamba ekyalo kikyankalamu kifa mu kyankalamu abakumamu omuliro anti aboogera ebyo bye batabitegeera okitegeera kati nze kyentyamu ekyo Shadia okubeera nti abantu bokussa ku pressure
nti omuntu shifa yali mu kukaka amulesa amukusibyeko tekigenda kubaawo. Omanyi oli maama yakubye enduulu ng'afiiriddwa woowenza abaana bange babase ye mu bulamu bwe tolina w'omumatiza nti faluuku muntu byonna byonna ng'obizizza ebbali oli maama ne basisita ba Silivia omusajja gwe bataasiima tebalabako wadde nti muntu ne bw'okibamatiza nti munnange ono nno naye human being kale naye baba temumwagadde but kya accepting nti muntu okale omuleke gyali naye ogambe nti muntu kyokka mumuleetera omwana waabwe yeyajja ng'anonooza yeyereetera so kati kyenkubuuza ekyo Shadia nti ewammwe bagenda kwetikka nze nze neeyagalidde era nze neesiimidde. Nsonga ki Shadia ezo ezakkeezezza olabe Faluuku ogambe nti yeye bayirayo namukusooka nali nagamba kampumule byalaavumbiveeko kubanga gwe nasookera ddala oyo mwennyini taata w'omwana gwewasookera ddala okwagala tebyagenda bulungi ate n'enjawukana yange wakati wange nabo nebanga yali very worse. Obeerako naye n'ofumbirwayo saafumbayoko just yali relationship kati obuzibu bwe bwava nemanya nti oyinza okuba nga talina already kubeera nti oba awasa kyali ku lubuto awo yatandikira neyekyusa okutya kati ate era nensooka nengoma kati ebyo nembireka naye kuza olubuto okumala ozaala omuga nti munnaye kakati olubuto luwedde anti koba baga nti omusiraamu tebakuwoowa ng'oli lubuto mala luzaala ne balyoka bakuwoowa kituufu kati omuga nti munnaye tugende mu bintu ebyo kuwoowa biki ng'era tafaayo naye ng'obeera wammwe nga ndi waffe kati awe naviira ne ŋŋamba ne maama ne baŋŋamba nti oba ogira ogenda ebweru kuba kwetereeza yeetereeza kati okugenda ebweru nakyo nakyebaliza nnyo Katonda kuba kyasuula kyaggulawo byonna bye yali ayagala oba ebyamuli ku mutima bye yali tasobola kwogera kubanga just namalayo emyezi 2 nga wakagenda omaze emyezi 2 kati mu mwezi ogwokusatu awo yaddira we yayogerako nange naŋŋamba agenda kuwasa biri byonna ali omuga ntabiwulira wabula we yatuuka owasa awo najja ayogereko naawe twayogeranga naye nga asangayo ogundi message n'atagiddamu nemala ennaku oba mazeeko wiiki nga takuddamu kati wiye bwe yatuuka okuwasa awo n'alyoka ajja ng'akwetaaza okunnyonnyola kati naŋŋamba saaligambye naye abantu era bajja kwogera naye nze lwakuba saagala nnyo byantala era namugamba kimu kola ekikola kye ekikunyumira kyakuluma muli eri kyanumira nebbanga kumala omwaka nga mulamba nekyayambako nga toliiwo kubanga olaba saaliwo naye ate ebyali ewaka byali biralamu kubanga batuuka n'okwogamba era nga yebalangidde Faluuku we batyo naffe batulangira ng'ani abalangira maama w'omulenzi mbungaakulangira kale yagambanga nti ffe tuli banaku mutabani okubeera ng'awasaayo bo bagagga abagagga balabirira bulungi omwana bannange naye okumuwa bamuwaayo naye ndowooza ye yasalawo ebbanga lyalina omuweeramu ate olwo gye yaŋŋambirawo naŋŋamba kuba yasooka n'amunsaba nemugamba sobola kwesigisa mwana wange mujja wange kituufu nemuga nsigenda mukuwa olwo nawe nebubeerawo ng'olutalo anti olwo ng'omukazi noza mutadde ku pressure oba amukyawa mugjeeko omwana buli wawulira nga omunyiiza nga asuna omwana ekyo neŋŋamba sijja kikola kakibe kikoyogere biki era neŋŋaana okubawa omwana
kati nangamba ye kennyini era emessage gye yasembayo n'okumpa ku ssimu yange yangamba kyennaaba nsobodde kyennaakuwa wona nsabanga kyeyeetaaga nze nga sikisobola era tajja kifuna kati nange nembeera awo bwentyo nemwesonyiwa era nensirika kati ye kyayagadde omuwa kyamuwa naye nze sikuba simu nti ayagala kino ye bweyagadde neyerowooza ebiseera ebisinga mbyemalira nze ne bakadde bange ne bakadde bo olowooza bwe banaakeera ne bamanya ensonga za Faruku tugeze mukama asumuludde akikoze tugeze mukwataganye byonna kugeza Faruku agambye kuba ye Faruku yabya serious tabya kwetoloola bya kiyayi yeetaaga omukyala Faruku yabeerako n'omukyala nazaala n'omwana ali nnomo bulungi omwana ali oke kituufu ekyo nakiwirako kulayibwa era nga mukiwugira kati ne baawukana so mulabanga omuntu ali serious ayagala okusetolinga okuba serious so kati ayinza ogamu naye kanzijeko ewammwe mbazadde firimu endala neryoka etandikira awo nebamugobaganya ate nebiddira Shifa era Shifa ye gwe omanyi twasimbudde ne luli bagamba nabampita nga bateeseteese ebintu byabwe nenze bwe neewaayo nenkera nempointinga mu muntu nti omuntu ono muzikiriza mu bulamu bwange ali mukwano gwange kyobaa siba n'abantu bangi kubanga siri fake ate syakummalira budde kunfeekinga naye bwe nkera nempointinga mu muntu nti omuntu oyo okusinziira bondabye bentambula nabo oba mwana muto oba mukadde oba muntu mulema oba ali disabled wenkeera nenteeka omuntu nti omuntu ono unless ng'omuntu alina kyankoze ekingoba mu bulamu bwe mbaawo kati era nadde kinkakatikako okubaawo ku Faruku naddala nga mu mazima nkimanyi oba nalabako nga Silivia yazze singa kyali nti Faruku ali kuwakula ntalo ze tutamanyi gye zaava so kati olutalo era nga lujja era nabagambye kati bannaye mumpise tugenda naye ngenda vumwera nebaga ate mami kati bakuvumira kifa abeyagadde nebaga mulinde kati linda bukyenki linda kishifa bisimanya kinonya views timutuswadde wali yagambe mbu mwewumuzeeko obedde obiraba naye kati abamu ndowooza oba tubalekereyo bwe tutyo kubanga kati n'abamu ayinza okujja n'atandika okulaba ezo gundi videos naye ng'ate ebyemabega tabimanyi awo watandikidde wabuukira ekinsesezza ndabye wano ka comment onagambye taata mwagadde bane abantu bagadde taata ate munayi waliwo n'abadde bagamba bane taata asaana surprise naye maama bajja tukubira bajja bakubirayo so kati Shadia pressure ogenda gikola oti y'abazadde pressure y'abazadde nze kyemmanyi bazadde bange si bazibu nnyo singa obwangu osobola obbanyonnyola bulungi mbuki nti ki mbagamba bugambe nti ono ye mwami wange nze gwensiimi Shadia omaliridde bwotyo atayina buzibu ne batukkiriza okukyala bayinza okugaata omuleetawo wano tetwagala kwambala gomesi tujje tulete sukaali waffe ate kyekigaana ekyo njiga olina mu ggwanga ezo empisa sizibalabangamukko tokisuubira ku bazadde bo sikisuubira Shadia tokisuubira wadde sikisuubira nga bajja kutuuza bikyomala otwefuulire nge tugenda olaba Faruku ate alaaja natokyakwata simu ze tekijja kubaawo ekyaliremeseza mu byonna singa Faruku tabadde musiraamu akotiiki Faruku musiraamu ekirala kyalibadde ku kika watidde nnyo basisita booli abuuza ate basisita bo bansinze otya ku basisita be yalabyeko yakwoyo omuwemula kasitaira wataddeyoko ka video kali kati kubo sisita wange ali kulooza ennyo nange ambulira ekyama kye nemubulira yanzireko kati yoledde akimanyiiko kati tulinayo omulamu waffe omwakimanyiiko yagambye ati nze mukulu si nze mukulu abakulu be bazibu
mukulu wange baida negwe just lwaki otya nnyo bwotyo nga gwe emiggo egyatuuse wadduse towalozezza ku mbooko zaaboko taliimu kati tulina omutegekerayo olukubo olulwe jasi yasoose ne mu taxi jasi twetaagayo olukubo olulwo naawe ofiiringa epain gye twawuliddeko omulabye wamma naawe ngandesse ne baaga yagireseeyo mu lutalo nedda yakomyewo nayo nedda mulabe ng'agirina mulira nno munange kati ye atya balamu abuuzza ate bamulamu yatidde nnyo kuba mulamu balinda balabanga balibo baladamu naye nga nze basisita bange ate ku kyalo baneiba baatugambye abakyankalamu tebabaddeewo temulina kyemufunye bali tetwandyogedde na bigambo biwera ebyo byonna mpaka eyo si we bagambye ku kyalo ye famire babageeza kasita ku kyalo ate banaamanya ani yabageeza ne bagala temuli bangu kati Shadia ebintu ng'ebyo tubikooye twagalako ku mirembe peace of mind twanga twekolera omukolo gwa gaadi ne tugumala ne tuveeko abaale tubaddengayo ddundu ng'eshayininga leka bano abakola ki naye tubitidde ne bino waliwo omuntu wali ku ssimu nga tumaliza vidiyo yagambye bakka tevaayo atali mulogo nga mu buli ave bakka waba talina ssabo tubitidde ebyo bw'atyo nno mulamu waffe ekisimulamu bwe yagambye oyagala omuntu kyolina okukola kyako olaba taata ye yanyumizza birungi ku kyalo ng'abuuza omwami gundi akyaliyo n'atugamba yasuubulanga ente naye bano bo bamanyi kimu ate nabo balayika balogo bamanya batya amasabo geeyo gonna gye batabeera jasi naye omanyi nti balamu baffe balayika balogo nnyo bakulembeza nnyo eddogo Faluko yagamba ennaku nnya basooka kuddukirawo mu bulogo kati era bagambye okumanya benjedde mu masabo balamu baffe bagambye bakka yonna teva atali mulogo mu buli nju eriko essabo oba toli mulogo simaye oli muki kati totidde nzasirina kyentidde mami byonna ndi mugogo ensinga tya famire tudde era mu ebyo gundi Faluku mumulaba alyoke naye bimutokyalinga abeera heart broken naye nga yakinsaba nkusisinkane nsubira naawe yakikugamba nkusisinkane tunyumyemu era bangi abimpeereza abajja mu inbox ze za TikTok abagenze batono buli lunaku afuna messages nga 2-3 mu TikTok ye byonna bimpeereza wano naye abo bennyini abaweereza message era be bajja bavumaganye bakole ki annange kati kino ekintu kitandika kitya ekiriwo simanyi nakumanya ekyo ekya gundi ekyokujja abazadde ekyabazadde by the way kati ng'enkya mugenda okukola nze era nsobola okukulagirira lwakuba oba osooka mukubira ssimu ayinza otya kamera
kati simanyi naye nga kuwa n'ennamba enooyogera nayo oba nembalagirira ewaka n'ogenda n'omulaba. Hello? Gyebaleko ssebo. Kati ogyosekerera miggo gye baatukubye ate nze kkubiddeku wa surprise. Kati okyasekerera miggo. Mubuuzeeko wonna. Soka omubuuzeeko. Mami Gadi. Bulungi nnyabo ogamba otya Shadi? Olabye wa famire n'eddoboozi balimanyi. Oyo kalowoozi nze namumanya nze eddoboozi lyo lyagaana oyo famire bulungi nnyo. Omanyi bulungi eddoboozi leta. Eddoboozi lya Silivia lyagaana naye lya Shadi olimanyi nnyo. Bulungi nnyo n'oba teyeeyanjudde. Gwabadde akukuta ne Silivia ebimu bye mwogedde gwannyumizaako. Silivia nno yankubiddeko awo. Abadde mukwano gwo nnyo. Naye toli kuvaayo tuwolereza sina wenda baka comment kakagamba nti omuntu agamba mutumwesibako bannange nange mu ssimu nzijuzza bingi ate gwe emboozi gy'oyina mpitirivu. Nange ngambye kansaapolinge ku famire. Bannange naye Shadiya. Tulina Shadiya noloza tuli wa Jinja. Ojja kutya. Oli Jinja saawa zino? Nkutidde ndi Jinja. Weekooba ne Faru. Weekooba ne Faruuk. Ne Jasi. Ne Isaac. Mugeze kulaba ku Shadi waffe oyo. Mugeze kulaba ku Shadi ya Faruuk yansabye tusooke musinkane. Ne Junior. Okay. Yansabye nsooke musinkane tunyumyemu. Kati nsangiddwa nkoledde okulinaana eno leero emisana. Nengamba kanzije mulabe lumu tunyumyemu. Bali mutuukako leero bali bbaniriza munnange Shadi. Nange nyini nga simulabangako munnaye. Nali simanyi nti yakomawo. Yali yakomawo ejo tuli naye mu kitundu. Mbadde wano nga mubuuza nti nno ewaabwe tebaatukubye emiggo nga tukooye emiggo. Mpozi bakube Jasi teyakubiddwa. Jasi ba Silivia yataakubiddwa. Nze nakubiddwa naye nze yasinze okugaba n'emiggo. Nze ne Faruuku. No ne bakuba. Bawuta waffe n'adduka bw'atyo. Bawuta waffe gundi Jasi n'attudukako personal assistant. Mukwano bwe baba baddamu okuba tujja kugamba tubawadde oyo. Aba wa Shadi abagenda tukuba gyenkana gitya? Ndi wano Shadi yawaakolera ku mulimo gwe. Angambye waabo oba tonnatuuka Jinja oba wakava erugazaawo. Kozi ye Nakibizzi yewaabwe. Nga wakava Lugazi ng'odda ng'ogenda bali mu mabira. Nga wakayisa mabira bwoti. Kati waali esaawa zino? Kati ali eno Jinja mu ttawuni waakolera. Eno wano kumpi. Awo tuwagenda twanguyira okugenda ku mikolo. Millicent yawona n'atagenda. Ani ate oyo twali oyo mukubi Millicent mukubi twamuwonye kubaako Millicent ku buko yandibasabudde. Omukazi yeekolera eri mayinja. Agira mayinja ate omuleetera abantu. Katwamuwonye n'atagenda yandisitudde Nazaala. Abalegenda basi abayobale. Natusongedde ku Silivia. Natunulidde Silivia n'empunga nga nsindika. I was so disappointed. Nenzijukira bwe nagenda ku kisaawe nga ndi mulwadde nfeekera nga baŋŋamba ash. Kati lwaki weekweka? Kati lwaki weekweka?
akaaba bannange lwaki okaaba Sylvia, you're welcome. ng'okaaba what's wrong Kulikayo. surprise tokaaba kulikayo nga nyina kufuna drip nemmira pain killers nga ye atudde nnyaba yeegaziiza alinga ye yagula emmotoka naye bannange abadalo tugenda muviiramu alooza ndi wa airport pick up sebo nayoya ne lumonde ne muwogo akanyama kasava mbusimanya mpoomerwa nnyo lumonde ne muwogo n'akanyama kasava ko faluuku ebyo nabirima biwera addemu yegombe naye munnange ffe weetuliicu tetubagenda tuzza wansi nesho yanyumidde baaba n'osekerera ebyonoonese ssebo olabe naye nga munnaaye tuli wano ne Shaddi yabambi nze nange ndi musanyufu omulabako Shaddi ya munnange yoyo waffe kuva dda atumanyi teri atamanyieko ate atwagala ebyaddala ate mu komenti gwe balonze Shaddiya wa Naalongo Shaddi wa Naalongo naye onamalako nekyo ekyalo bonna nga kalakita zonna ziri awo kyakuba neibabo ate bali bakolagana bali kimu jajja Piisi jajja Enoka kyakuwa Naalongo bonna Naalongo nakitegeera nti yali mu kintu agenda kusanyuka Zendexi Menta yazadde baby girl kati munnange tuzze tukolagana tutyo made wano nga mbuuza Shaddi ebibuuzo nti yeeyogerere nti byonna biva ku mutima gwe simukase kuba oli yalimba bazadde be n'abafera bazadde bo obukyayi bwe baninako buyitirivu era ndooza babadde baatereka emiggo gyange nga giri wali biyitirivu balowooza oba guwala gwabwe bamanyi gwana gwa nassale bino ebyana ebibambu bimbeerera tekirabanga ku musajja bamanyi kivagini kati ate nga kinsinga n'obukulu naye bamanyi mbunzazze mbwe ekyana kyabwe ndi kibuzaabuza sibanya obawadde audio nno ezisemba mbasampolinze yes mbwera omwana wange omuwooyo bamanyi ekyana kya P1 bambi kivagini bali kikaka muntu kyokka yasindika Faluuku alabe ku baana mother of two n'alabe ku baana baabwe obufumbo gye bwagaana n'afuna boyfriend omulala twamusanga yakamenyeka omutima ng'ali fresh byonna yabitugamba n'anoonya naye bannyukiramu vidiyo naffe tubuteekeyo we byatandikira kati nze yambulookinga nga tananvuma yamala n'akubulookinga yambulookinga nga tananvuma yali ng'asindika message tizigenda nezali zile ku chat naziteekako 24 hours disappear nagenda okusanga zonna zeesanguddewo muyaaye naye ajja kikolayo omulala fasanze ffe kale baffala nga bwe balowooza ajja kikolayo n'omulala omuntu ali vulnerable ate already omuzannyireko that is not fair kukiwataddeyo kyonna n'okumaliriza kati bali ab'enganda zaabwe bakifunye bulungi ate nze munenze ate beerabira nti nze sirina na kyemmwagaza nze nakoowa abantu okubajjuza awo bwe batyo nga tebangasa kati bo tebamanyi nti nze sirina kyemmwagaza kyova nabuuza bali awi friends nze nkola ku airport pick up nandibadde nno nakiwano tetuli ba mikwano tetuli era simunoonyangako nali simumanyi era atukozesa ebiki mwetala birthday nga siriiwo
ne mungamba nsubiddwa mami osubiddwa birthday ya Sylvia online birthday gye mwamukolera sebo yamuwa cash liquid cheka eyo gundi yajjamu ayambadde zali sente za Faru cash liquid chechi yamusindikira ekirabo yamuwa sente yamwezayo ku sente za birthday kati ko mwembu kye yajja yambadde sente za Faruku yayambala ku birthday ekyo kyeyagula ekyo n'ayambala saabiraba ina kyeyagula n'ayambala ku birthday nedda ekyo kye yali ayambadde ng'ajja ku airport ng'ajja ki 2 piece kya pink ekyo kya pink ekyo abyagala nnyo Faruku kye yamugulira naye nga yamuwadde kashi okakasa yamugamba kankwe sente oguleyo 2 piece ate taki gyebiri ebirungi yes Faruku n'amuweereza sente agule bannange singa yazigulamu akanyama ka meeting ku Sande ne tuli ebifi nkugambye naye akisasuli ebyo byali ayagala akolenga bw'agamba tata mulwadde simanyi ate abaana kino ebyo ngakana katika pressure akekyayisa Faruku nabeera olw'amyuka amaaso ne bukyala era ali mulaavu ne bukyate kati simanya oluddewo simanya okukwata essimu ate simanze saagala diiringa n'abayaaye ne yeetonda nama namuteeka mu mavidiyo kati nengeze ewa gaadi tulabe kyakola kati nengeze ewa gundi ebyo taliddira nze ne bwe banvuma ndyokke naye nga ŋŋamba yes kakirabe ye yakifunye oyo yakirabye ye yatomedde kati annyonnyole bazadde baabwe ababuulire odiyo z'amaloboozi g'Abaganda benze zajja zitya ku ssimu yange ate nga naawe ozirina naawe tobirina emboozi z'abantu be tobirina mu ssimu ye yabibawa zonna zirina kaakati nabo abannyonnyole yeemanya atya naawe abantu baabwe tebaagala bantu baliko bulemu oba abali disabled naawe kennyini musajja ate oli mweru cheya lwaki yali ajja mwenna abeetooloola baamutuma ayina kye yali yatuleetamu kya mission kiki teeka baamugula katumalirize Shadiya wano bannaaye naffe tutambule bambi asooke nkubireko bannaaye Faruku naye muwe surprise kaale tulabo banaamutegeera nanti gwe mwalonze gwe twalonze ffe twagala Shadiya waffe kati Jase yalonze Mase atuviire mpozi Mase agenda mala mwaka e Bulaaya sembe wanje mutukuba obululu batulaba abaana asinga abantu mugende mu comment section mulabe ne ku premiering abaana bawagira Shadiya ozebe comment wamma nabiraba Adda yasinga n'okumamu omuliro nkuteeza n'emesagi n'angamba mbadde ttiimu oba yali bali ttiimu Mase naye kentuuse nenkulaba nenkyukirawo kuba gwe obamanyi famire ogimanyi obamanyi abantu beeyo obamanyi obunafu bwabwe embeera zaabwe so kati byebyo kale katubendeze olugendo olulungi kale munnange Shadiya byebyo nze siina nnyo kye nkugamba nti kino ne bwe walaba wampanga message ne sikuddamu by the way bwe saakuddamu n'ogenda ku ssimu ya gaadi bwe wagenda eyo ndooza n'ofuna eya Faruku nali sikuddamu nga mmanyi nti naawe oyogeza excitement ne ŋŋamba bino ate nga bintamye nompanga message sikwata sikuddamu ate Mukama yannyamba nga buli wonnoonya mba nvuga mba nyina kyenkola natuukako olwokubiri ompeereza noŋŋamba olimu n'abantu ko natuuka singa tewampeereza singa tewakwatanga eri ku video nalirowoozezza olimba nakwatya negamba muneeraba ndi n'abantu ate sisobola kubyogera atambule yes ntambula nze by the way nsomalako wiiki nga nnyingira kiro nnyo ate nga nkeera nnyo kati ondaba wano wendi n'omubiri muko
bano bakimanyina bulungi n'omukookogera nkoye naye mbadde nyina okukulaba nga bw'otuuka nti nyina okukola kino nkole kino nti siwummula nga simaze kino nakiri n'ebyaleero tebiwedde so adaga mpummule nneme kukola naye anti ndabye bwe tutwala Shaddiya kati kigayingirira sikedu yaffe endala ekola ki kati munnaye kankoone ku Faruuku wano kati Faruuku akubirako tutwogerangako just twakoma ku TikTok sinateekayo namba ne tukoma ku bya hayi kati munnaye bambi musajja wattu ayina pain by the way kubanga bibadde bingi bw'obanga gwayina ekintu ku ggwe mu bulamu bwoba ku mubiri gwo abantu ne bakulaga nti toli muntu kino ekyomugamba hello gyebaleko ssebo kale waliwo wanayagala okubuuzaako mubuuzeeko nkuwulira oli ku mulimu naye mubuuzeeko wano kati Shaddiya maze nentuukiriza kye wansabye obulamu bulungi mpulira nina kyempulira muli bannaawe wangi kale nange bwentyo bannaye olina maami awo ndi naye bannaye nsindikirako kifaananyi nga muli mwenna ogenda kifuna linga mama ajja kikuweereza okay mami oli eyo yonna bannaye jinja mami webale kunteekako na mwana wa Bedi njogereko naye olina kyomubuuza mukwano oli lwedde okwogera ne mami Sifa nga byakubadde akugamba tubyogedde nze siina kyemubanja Shaddiya byonna agambye ekyandireesezza singa obadde toli musiraamu waabwe kyekyandireese obuzibu naye tewali bikirala kisigadde okay ale mukwano Shaddiya neyanziza okwogerako naawe mpulira muli essanyu nno lwakwadde ndi ku mulimu kale kansooke nkuleka okole Faruuku kale waba alina ekibuuzo kyabadde ambuuza ndi lwedde okimuddamu okina Shaddiya naye otidde nalabika nalowooza nti okyagala Silivia nga tugendayo ng'olaba twekalaavu ate era bakyagende wa Silivia yes naye nensooka nembeera patient neninda mala okulaba naye kati omuntu gwe mwakuganye naye wootyo n'oba oyagala nnyo nga naye kenyini avuddeyo n'akwevumira toyinza kusigala ng'omwagala kati ekyo kyekinsigazaamu essuubi neŋŋamba wayi kaninde kuba n'ekirala nyoza olaba nga obudde bugenda ng'ate sifunayo ka mesagi ng'olaba sikkubira nti nzija kati nembeera awo nga sibitegeera naye neŋŋamba tomanya nga yaŋŋambye kujja nkyo oba nze nempulira leero nenkirekera awo bwentyo
kati Shadia okusinziira talina kibuuzo kyabadde yeebuuza vidiyo gye tutaddeyo leero afuna ansa alowooza muli nti olabika okyalina laavu ya Silivia ate naye nga tayagala kuwulikika ng'akwesibako ekyakijjemu n'omundowooza bambi ebirowoozo bye bimuwe wamu nange agambye ye waabo tebajja tukuba miggo bandi batongera tetuyinza kati kumanya kuba kati yatugumya kaluku gwe emiggo togitya oleka gwe emiggo togitya bannaye sibaako tusiinaako nakyeta bannaye bwemba nina kyenjagala bane nze sirabanga confidence ya Faluku olwokuba gwe bakubye mugaati teguluma katoyina kyotya gamba nze ow'ekiyinja mu mugongo kyebajje sabbuuni fenna baatukubye naye babadde babumu nnyo kuba munaye ebyo byonna ebyatandikidde twabadde tusobola okuba nga tudduse naye weebaze Mukama buli lukya ng'omugamba Mukama wamponyezza omukazi oyo ne famire eyo kituufu mami tomanyi saala zensaba mami tobadde tomanyi na buzibu ki bwe mpitamu nkimanyi nze mmanyi naye bingi nnyo bye mbadde mpitamu n'oyo kasita yakomawo ng'omudizayinize sente ze wamuweereza n'agula akagoye ka birthday n'akomawo ng'akambadde anyumye it's okay kale kankuleko okole kale mami neyanziza nnyo omunayanzi kale bambi naye Shadia nno olabika oli mulaavu bya ddala ate ntya olabika oli mulaavu ne Faluku mulabika ne ku maaso leka nejasi gwatalina laavu ogiraba oti abagiina nze akaliwa bakonekitinze dda ye ne Shadia bakonekitinze dda naye onaamwagala kuba yajja kwagala nange njamwagala naawe osobola oteekawo ebibyo n'ongamba bwe muba munjagala nsaba njagala kino ne kino simanyi bwoba obiina waffe kyemmanyi tetusalira sikirabangako tokirabangako nga basalidde omuntu nti mulina kuleeta bino ne bino kubanga ne sisita wange era tebasalirako bye baasobola bye baaleeta kati ffe bye tunaasobola bye tukola ki ojja nabyo kakati tugeze era n'oyo mwennyini eyanneefuulira senga wange kennyini yayogerako naye n'amugamba oba watidde bintu ffe tetusalira bintu naye kati ye nga y'omuntu yali tayagala ye ng'omuntu kakati ffe we tuba redde bwe twagalira tugeze bwe mukwatagana of course wakati tumaze okulaba era siteepu ezigenda okuddako awo nga ziddako so kati ate naffe nekirala ffe tulina tukweka ssanyu lyaffe remember obulamu bwaffe bwonna for 1.5 year tubaddeko online tuzze tutambula nawe watumanyira kitegeeza wotwegattako mu bulamu bwaffe ozze ku bulamu bwaffe tulina online family etali na Uganda gye tukiping updated ku bulamu bwaffe nti abantu bafuuka family eyo twazimba ekintu ng'ebyokusaaga abantu ne bafuuka family kitegeeza bwotwegattako obulamu bwotusanzeeko bwebwo si byakugamba abano nabo bakamera ba online okitegeera ffe bwebwo obulamu bwaffe nkitegeera era sikirina mbuzibu ekirala Faluku yazimba eyo Bakadundu ennyumba ngirabye
ennyumba ogirabye anti mbadde mugenda tujjukira nga bakwatawo nga mugenda abasiriivi ne mugamba nja kuyingira ddi ng'aleese omukyala kasita buli kimu akirabye yeeyo mukyalo nno tetutali mu Kampala wakati otuuka ewa Kisongo owettako munda sikirina mbuzibu weowaalina talinayo walala era talina wajja kukusuubiza nti ate ngina funa ssente nkuteeke mu Kampala wakati tekiriiwo naye emmere yagirima olusuku weeruli bulungi amaka weegali n'akantu akawulira bulira nno amaka weegali n'akantu ebyonooneso obalabye naye bannange omanyi akafaananyi k'enkuba nga Shadia asitusaze mu meeting olabe essanyu ayayaya simanyi nakumanya naye nga ffe tuli by the end happy nti singa babadde asigala mu bbanga n'obulumi obwo bwonna omanyi omuntu akeera n'akulaga nti oli kizibu ate n'obaawo omulala ali ready okwaniriza bw'ati ng'omuntu ali ready okwaniriza bw'ati nga bw'oli n'ebizibu byo n'ennakuyo nga yo omuntu agamba nti kati Shadia bw'olaba Faruku kafaananyi kyaka future k'okuba kyolengera n'ogamba nga bonna tuli omuntu n'ogamba ntunuulira kikyosinze kale okutwetaagako okutwagalako gwe bw'otunuulidde Faruku kikyogamba nti nsinziira ku bino wammanga waffe ebyaffe kuggwe tubiina ffe era bw'otubuuza buli muntu ali mu meeting buli muntu ali ku online ng'atumanyi bw'obabuuza lwaki bali kulonda Shadia balina ensonga zaabwe kati gwe ensonga ki nze ekisooka kale nze nga nze kyemmanyi nti n'omuntu kennyini bw'avaayo n'agamba nti kati nnoonya njagala mukazi abaana bose tolenga kyekisooka tosobola kuvaayo n'ogamba nti kati nnoonya mukyala ate n'ekirala waliwo kamera omuntu zayinza okugendamu ng'alimba kubanga era bangi mbalaba ku TikTok basobola ovaayo nga banoonya bibeerayo live ez'abanoonya naye sisobola bigendamu neŋŋamba nti kati oyo omwagadde naye kati olw'okuba yayimirira mu kamerayo ate nga gwe nkumanyi eyo kamera omuntu tayisobola gifeekingiramu naga nti nnoonya mukyala ate ng'alimba kati ekyo kyokka kyandaga nti ali sirias era nekolo lwennyini just akuba nti oluusi mbalamu bizi naye nga naliko ngenda okuwulira nga ate Silivia ye akoze eki ng'avudde naye nga gwe wali omwagadde wandize ku olwo naye awo wali bweru nali muno lwakuba nali naka kiki waliwo nali muno kakati Shadia kwolwo lwennyini singa gundi teyakusooka Silivia nze nalize wali ogenda kujja kuba ne live newe yalivuddeko wandize n'otugamba kati lwaki towajja n'otugamba n'otuwonya omusozi gula n'otuwonya emiggo nze wano omugongo ekiyinja kikyannuma kati yali yamaze okwesooka kati bw'olaba ng'amwesoose n'okireka yoona yalina obba mukyala waffe Silivia noweenyigawo n'ogamba mututte oyo muveeko naawe tukatumulinde wonna we tusanga emiggo tugamba ono yatanafuna kati mpozi n'ekirala kale n'ebintu byazzenga alagayo nga bali mu love ne Silivia bikulaga nti yali sirias naye oli gwayagala yatakola ki yatabadde ate Silivia n'obutaba sirias bwabutulaze wano ku last minute yali ne Silivia yali akola ebirago obwa sirias okusooka nga naffe bituweewuunyisa kati nekituleetera omumwagala ennyo naye badde balaba nga tuyayaana nga abamwagala tubadde tumanyi yatwacceptinga nga bwe tuli kale kati nze ebyo byebimu ku byensinziirako nenga ntya oli waaba agaanye nze ndi ready kubanga gwe wali omwagadde even luli before naye nogo waayi kansigale ku famire oyo bw'aba nga afunye oyo nze nsigale nga famire tutambula sigale nga ntambulira awo kubanga n'ekimu waliwo kyoga nti Katonda era alabika oyo gwe yakola ki we yamutondera kati n'okita kati abantu beddundu n'aba online famire obamanya ani gwomanyiyo wa online azza tusupportinga omulala
oba online kuba online family team bakadundu nsinga kumanya mami Christine Nagawa kati mami Christine Nagawa takone anti waliwo bakuba erinnya anti Agatha Bawero Wisha bonna kati oba wabubaka ki oba any message for them kyenyinza okubagamba nti beebale nnyo okusapootinga Ddundu era beebale nakwagala abantu b'Eddundu obuyambi bwabwe buli kimu kye bakola kale kikola ky'amaanyi ku bantu abo kuba oluusi basobola baweereza engoye olala ne baba waliwo kagundi ke baawa Millicent kano akagendamu ebintu akalinga kakabada waliko byonna yakatuwa ka storage akagendamu ebintu kale nakyo kibeera kiyambako okwegamba kaŋŋambe nti babazimbye era nga beebale nnyo ate ng'era nsuubira nti bo tebayinza kyuka lwa bino ebigenda mu maaso bye bagamba mbu ate oyo kifa mufere era biki era nga mbeebaza okubeera nga naye bakwagala kaakati obubaka eri abantu bo tugeze mikwano gyo abagenda okulaba kino nti ovuddeyo n'ogamba nti nze ndi ready okutekinga Faruku ng'omwami wange oba wabubaka ki n'abagenda okuvaayo bakirabe bulabi nti bakyekange kyenyinza obagamba kimu nti nze kennyini nze neesaliddewo teryankase era nga nze mwagala nga bw'ali kyonna kyonna omuntu kyamulabiramu nze si kyemulabiramu mulabanga era omuntu ali nnomo kirala omulabanga omusajja obuvunaanyizibwa kale kaakati obubaka eri Faruku obubaka bwe obubaka bwe nnyinza omugamba nti agume aleme kubeera abeere ne stress oba depression nti kubanga Sylvia yakoze ebyo byonna ate aleme kulowooza nti oba teriyo bamwagala olwokuba nti oba bye bagamba ebyo simanyi ali bwati ne bwati nakyo kireme mutwalira birowoozo abeerewo nga yeetwala ng'omuntu ekirala kimanye nti abamwagala gye bali nga nze nga ggwe kakulu nnyako era olidde edda omutwala ng'omwami wo mu respecting omulabe ng'abaami abalala kituufu ndiredde nnyo okumwagala singa naye abanjagadde kubanga era bimenya okwagala atakwagala ekituufu kakulu nnyako kimenya okwagala atakwagala jasa agambye bambi olaba naye omukutteko talina laavu naye omukutteko anti kati simanyi oba naye yasazeewo jasi jangu omugambe bambi jangu omugambe oyogerera wala jangu omugambe batuuka okukuba bakube ffenna bajja nze gwe bagamba kifo kipikamu kati jangu oweeyo obubaka obwo jangu jasi bambi omugambe sweet muura bane just owekola mana jangu ng'ojambala senga jasi sebo bampa obwasenga musongeweta obirabye byonna nze nkyabiterese bingi era bwe baddamu famire yo okunkuba banthreatening siba okunkubira naye ono lwakuba yakubidde nga muvaayo yabaddemu mulungi ekyo baana waddeyo obudde nadde nkooye naye namuwadde obudde munnyonnyoli era jasa amala kujja jasa wadde olina kyogamba Shadi anti mugambye
agambe bali abalala ababadde beesimbyewo nti kati bokwesimbawo ate nabamu meseji z'abamu wazibuuka tewaziteekayo anti ng'era banne wabakuba ekikono anti nga ndaba Shadiya kubanga mbawulidde nga boogera nga ndaba emitima gyonna gyekonekitinze boogera ne Faluku kubona alina engeri gyakyusizzaamu eriiso Never naye just olimba. Sirimba. Ndikyusiza nti. Iyinze nkulabye nontemye. Wadaba active netu tukokubwa. Jayita tolabayo. Kati abantu abo bagambe noli yadayagala lumonde byonna bibyo. Netuwonye balukana nakwatanga ebikuya bya katubulidde emmere gyasinga kwagala. Silivia atugamba ebyo byadda n'akanyama akasaba ebyo byadda anti omubuuliro nza okujja otukyalira ne tunoonya ky'osinga okwagala nze nno munaye saagala nnyo bintu bya bbeeyi. Ate Faluku mulimi kati amanye byateeka mu lusuku byayongeramu ne byakendeeza. Oli wa ttooke? Ettooke sirigenda era libula ku ddundu okwo terirabika nnyo naye Faluku agamu agalima bambi agaleeta ku Sande. Amatooke olumu ge tulya ku Sande Faluku y'omu ku bagaleeta. Faluku maama Sumaiya nedda kati n'ekirala naye lumonde tomumalaawo ne muwogo. Nsinga kulya gundi muwogo mwagala nga katogo akamuwogo ate muwogo we muwogo waawo kalimu biti nemuteekamu omuzigo walaba nga njogera walaba ku vidiyo nemugamba agambye katogo ka muwogo n'ekirala tetumala okukyala n'agamba mbu kanzireyokko ku kyeyo. Yeye ate nga nzirirayo ki olede uno yasettinga wano omulimu gwe anti kati era tumutwala bino byonna bino okolawo bukozi wano nkolawo bukozi bakwayarenga kantine enanyinyo ya school kantine bakuwa omulimu kati otuba tukututte eri eddundu tupulaninga bipya ate wuyo agambye asobola mobile money wano weeri wano nawe weeri kusi iyi kati Isaac yali tiimu Mase bwatuuse wano kati saawa zino naye kati akwefuulidde nze bane nakulabirawo neŋŋera ne message ezimu sijja ziddamu njaso ina message z'abakyala abamu z'otaabikkula nanti kati abamu nalaba bwe baawulira mbu oli akola mu nnyama ne bakola ki naye nga bonna bakyala balungi naye just naffe twekengera kati tutya waliwo nampadde wano message ng'amaze olaba bambi nze bonna mbaagala naye bantu be balonze ne bampa reasons zaabwe ate ne Faluku yeesalirawo okitegeera okay mbu kati abamu era tujja sigala nga tuli friends nabo bajja funa naye kati ensonga ya Faluku eri sensitive you people erimuko sensitive wuuno omu ku boyani we Saudi talina bannange antadde ne ku profile yono yenza aliko yani oh my god tufudde Mase si Mase oba ono mulala ekifaananyi nkiraba nenga alabye video ali batenga batugoba bambi n'akaaba n'amaziga naye just okuwulira ennaku nga bw'ogamba nti lwaki abantu abeeyisa batyo bannanga obubaka mwenna mbaagala nnyo muli bafaani bange we mwalabira ne mujja bambi because you care nkimanyi naye ate Faluku yatasaawasa bonna abakyala
kati ate tasobola Faluku agenda wasa omukyalo omwo ne weba eddiini y'obusiraamu emulagira bana fajja wasa omu like Mami, how are you? Sibyote mami. Banange mukolekeyo mami. Nakusino mbadde ndi off and on. Nenga bambi. Thanks for loving us. Webale twagala, webale kwagala mukolo Faluku, webale mubeererawo bannange ekituufu kyoyokedde nsobola okwekola ekintu mu nnyumba. Nensaba oyongere omubeererawo n'omugumya. Nenga thank you for loving him. Webale twagala, webale mubeererawo, webale tubeererawo bannange. Webale kuba n'omutima omulungi. Saba Katonda akuwangaase, akuwa ekyo singa okwagala, akwongera obulamu kubanga obulamu bwe bugaga. Naye mwana wa Katonda kituufu teyayagala kubeera bwatyo. Nga bw'oyogedde n'ogamba nti mwogera ku makya ne weetunula mu mmira n'olaba nga otuukire, tulina okwongera kwagala Katonda n'okumusinza. It's true. Ate bw'oba nga otuukiridde si kirungi kuvuma muno because you never know. Tomanya. Mami. Thank you, Mommy. I love you and I love him. And thank you so much. May God bless you. Gandhi, sorry for everything, Bambi. Sorry. Kasi watu. Sorry, Bambi. Byonna mbirabye nga babakuba babakanyugira sukaali sabbuuni. Naye katubasabire ate we forgive them tubasonyiwe kubanga omulamu tutambula n'okusonyiwa si bwe kiri mami. If you forgive then God also will forgive. Tukolerera jjanna mami. Ate we have to love each other. Tulina okwagala n'oba ali ate oba ali ate for me nze sisosola. Mami olaba nze sisosola oba ali ate oba ali ate nze mba mwagala nga bwali kubanga Katonda ffenna yatutonda mu kifaananyi kye. Teri yakeera ku makya n'agamba nze ntonda n'ebbango. Teri yakeera ku makya n'agamba nze ntonda bulungi. No. We are all a child of God. Ate sinkabe. It's so painful. Omuntu okulange ngamba nti mami bakuze bubi simanyi musajja watesa okusindaaliridda wali atya I don't know. Bwe bityo gundi bizi agamba ki Bambi akaabya tukabiddeko bye twayiseemu era yeebuuza oba Faluku ali atya. She's not around. She was also a good choice but she's not around. Faluku atya kati ebyokudda ku ssimu. Omukazi namugaa kati ndaga video kati ndi mu kukola n'aleka n'emirimu gye kati kyasookera ddala okutya bakiyita longo distance. Yeeyo yagambye eyo yo longo distance. Waje mwagala ki oyogerera ani These people are all our friends and fans. Era nga mbasuubiza I will still talk to them. Ate by the way Ebuba Pro Max kyambuntu nedda si yeyeka era yabalaba kyo banateekayo omuntu alabe. Okimanye nti bw'oba ogenze kyenayagala n'ekirala okimanye nti bw'oba ogenze ne Faluku wabaddewo other gundi options. Kitegeeza nti you take him serious. Ekisinza abantu era Shadia wadde waffe abakuba nga tali mu Uganda kyandibadde kiralamu. Kati abamu wano ku ssimu bagamba nja kudda emyaka 2 maaso nja kudda mwaka. Twalinako omulala ali Uganda apart from Shadia. Okitegeera tekuli kati chance ne tukwata nti Shadia oli mu Uganda ate like you someone atumanyi. Competition ye yagivuddemu bannanga nti zeraveyo okuvuganya ennemye ennemye balina tebalinze nakibalooza ate mbunze asiima nze byansobedde balooza yenze oba abakyala mbuno nze abawasa sinze kati n'oli naye alaba bagenda ku comments waliwo n'abapya nno waliwo ate abazze bwe baatukubye ate wazze abapya bayiise
ne Jessica abadde agenda kugira mbapya ayina lwe yayagala tumugana goli musegula nnyo twagala tumenyera mwana mutima Jasi ne tumugana but otherwise they are all beautiful ladies balungi we were even happy ne tugamba Faluku waffe ng'ayagala bakyala balungi bakola ba mugaso message eno njibawa you all beautiful mwenna muli balungi muli bakyala balungi nnyo waliwo n'oli omukyala bambi w'abaana abataano yagamba we mubula ne mulemererwa bawa myaka 4 kati jasoose kaki mbuwe muba biganye bw'abaana njagala n'abaana bange bonna bataano tubasitule tubaleete mu nnyumba omwo naye sweet banete bajja kujyamu ennyumba ntono mwenna oba bafuuse 5-6 abantu 7 in the house but you're all good you're all my fans mwampa nange no challenge nzeemu ekyo ekintu kizibu kati abamu bajja ku simu ne bagamba mami shifanze ate nga bonna abantu bange bazze banfollowinga you're all good naye byatuuse ne bibataafu nange twagala naffe oba Faluku ayagala omuntu gwasobola naye ne mwogera ne mweraba ne muga katuzzaako kikati kino tukole bwe tuti ne bwe tuti Faluku is that special person with special needs ze though yesobola Faluku avuga piki ayina lwe yampitako nga nvuga emmotoka nveejo napitako nga kajambo nnyabo ng'ali ku piki agivuga piki ya mukwano gwe talina piki it's not his naye Faluku avugira ddala piki Faluku akolera ddala alimidde ddala olusuku nno olw'amaanyi akola yazimba ewuwe Faluku alina baakulembera chairman ate obimanyi ebyo yes alina ne bizinensi ye bw'aba akeera n'alima n'amaana ajja ku bizinensi ye olw'eggulo ojja mumanya simwogerera byegamba bituufu kati kinsanyula nti obimanyi mwasiimye dda no kati I'm feeling for those people who are left out ng'omukyala yenna bayinza okwetwala nti ne bawulira as if they are not enough you're enough ne wabaayo nange shifa waliwo abandeka ne balondamu abalala nze mulowooza nange sirina munange bankyawa ne bandisappointinga omutima bagumenyaamenya dda so tekiri kummwe mwekka ate Faluku tali redde kugenda ng'ayogera nammwe ababuzeebuze ku ssimu nga mugamba mpe ennamba ya Faluku nze neeyogerere naye he will not tajja kubeera because nze omuntu yenna ng'atunuulira nze mumentalinga Faluku is one of those people abantunuulira nga lolo mmodo waabwe n'abalala bangi kati tasobola kikola baana b'abandi agende ng'ababuzaabuza mu inbox it has to be one person era nga bw'olaba bw'abadde ku Silivia n'amulemera kera bw'ati wajja oba n'omuntu omulala omu bw'ati amulemereko so kati sandyagadde nammwe mubeere awo tumuteekemu emize emibi mwenna mubeere ku ssimu ye ayogere naawerera akulimbe no he will not do that otherwise we love you all tubaagala abasajja abammwe gye bali ne bwe mba nga nnyina omuwala wano gwendabye mu ssimu tugeze this girl gwenva okwogera naye era ne wajja omusajja ng'asaakinga sigambye nti mbikola nsobola oku-exchanging enamba zaabwe ne bakwatagana just in case but sikola byabanoonya these are people abeefuna sifunira kuba nange bikyantawaanya ebyokwefunira nange kenyini bikyantawaanya ebyokwefunira ate ngene nga nfunira abalala so I'm sorry nti bwekityo bwe kizze but tugenze ne majority people are pointing out Shadia and Faluku as well asooka buuza nti ali luddawo oyo unless ng'omuntu agandi ku kyeyo nkomawo wiiki ejja but abasinga mami mumpeemu emyezi 6 mumpeemu omwaka mumpeemu Silivia yajjanga atugamba ddala ojjuke yagamba jja next year mu Gwokuna bwe yamala ate n'agamba nzija December nga ggwa kate yamala n'agamba nze nampeereza tiketi nga jja wiiki ejja so kati ebyo no tetwagala biddamu omuntu kulowooza nti bibadde bya kamera long distance went wrong simanya online shopping went wrong no kati abantu okusinza bazze balaba n'abafollowinga they pointed out Shadia one abaddewo ng'asupportinga Shadia azze ng'akola charity with me in those people two tuluwulira nti atumanyi si byakwetottolako tumubuulire she knows us and she's so sweet and kind mu mbeera ze mbadde nno tetwogeranga nnyo ne Shadia mpaka bino si bye bituleetedde
but she has been active wajjako nongamba ndabye bambi naalongo bw'otuuka mu meeting muwetaano n'abalala anti era ekibadde nga kitugatta ne twogerako bintu ya charity so abadde tetuba na mboozi ndala so kati era of course bagenaga kati nkuleese ne nkuplantingawo era tuzanye ne munnyumira abo bava nkyabakozesa ensobi temulina kyakkola ate mwongera biŋŋamba ko buli biŋŋamba nga binkozesa nnyo nga nkola nga mmanya so kati it is okay Shadia tukulabyeko thanks for your time ngenda kuzzaayo amawulire ne kino sikwekweka togamba nti bankwata simanyi tugenda biterayo abantu babirabe it's okay kati munnange ngenda badizaayo obubaka tubateereyo babirabe kati watya nti fe otumanyi vibe yaffe okay kwata muula Shadia kati bazadde bo we bagaana nga bagaana omuntu waffe gwe otusalira magezi ki kuba tuyinza okugoba bali nga tonnayogera n'abazadde kituufu naye nga kati nze nga nja kwogera olaba Shadia adde atusindikayo mbwe tuba twagala tulagire otuukayo n'obannyonnyola ne bagaana tuzzaako ki tugambe ate badde basaana kunnyonnyola mangu nga tetunnaba kugenda mu maaso kubanga abantu baffe obamanyi vibe basobola ba video ne batandika tugende mu mikolo tumanyi by the way ate badde batandise ja sirivi kubanga kati nze nabalabye bonna bakonectinze baneeno kubona alina entunnunsi wezimukubya ngaoyogera ne Faruku nga naye jasi yasigalamu akantu naye nga sisuubira nti bajja baawo tukwagadde ate Faruku omumanyi bwogwa mulaavu ne Faruku bonna obimanyi baagaza kajanja baagaza fujjo baagala kati ffe tukwagadde because bali bakwagadde of course nange why not ate nga nange bwe mbitunulamu it's okay eddiini zammwe zikwatagana emyaka yoli mwana muto ne Faruku emyaka nkozi Faruku yatugamba emeka ziri mu 28 oba 28 he's 28 you're 23 Shadia alina emyaka 23 Faruku alina 28 si wabi oli mulamu waffe bwe twali twafuna x abadde kale mwasiriwala just tojja kwogera myaka gya Silvia tojja beerayo so emyaka giconnectinga you can communicate waliwo emyaka egisobola communicating obulungi eddiini yemu you seem to be humble okusinziira bwenkulaba Faruku naye ali humble and somehow innocent lwakuba tosobola kuteerawo omuntu mukono naye omulabamu obwa humble omulabamu obwo ali vulnerable so okusinziira bwe mulabye kati kiri eriggwe otugambe ku kyabazadde tutya wadde Shadia oli wano ngamba nti bali okay bafa ssanyu lyange kyenjagala tebakola ki tebatemera bintu mwe mujjenga bwe muli but funayo engeri bambi Shadia bona amalompeka audio ngenda ku audio weekend wenagendayo ogendayo bulidde buli weekend kati Saturday n'ogenda Saturday n'ogenda okay naye nja kubankubuulira bambi Shadia ninza ombuulire kati ogenda Saturday leero lwakumeka lwakubiri lwakusatu lwakuna so Saturday wano ovaawo Saturday kumaca awo sabanga 12 olweggulo so kati Shadia oyogereko nabo tulabe kyetuzzaako kanzeeyo obubaka tukwagala nnyo ffe tulina buzibu abantu balabye just baavu kwesanyukira kwezzaamu hope kwekulaakulanya tebalina buzibu nze bibbanga kati nze nange omumanyi ebbanga lyondabye siri nnyo omuntu wakweraguza n'amalogo amasabo ge bagamba nga sigala bayo nze nandibeddeyo nga tutuli eno mu ebyo
era omuntu aloga era yamanye ewali amasabo gonna kati munnange nafaananako n'oli eyakuyira amazzi olwesa eddogo si byangu kakano akafaananyi ke bataddeyo ku profile waggulu bannange ataddeyo naye nga nze mbagambye mbaagala nnyo mwenna muli bafaani bange tusigalewo nga tutambula wadde tozze you can be our friends kuba ne Shaddy yabaddewo ebbanga nga mukwano gw'abantu abo twaniriza emikwano ffe twagala abantu emirungi with good intentions but if you have bad intentions tuli basabye eri tuli bakkiriza eri Katonda togenda kutufeekingira bbanga era byeyoleka mu ddakiika so mbaagala nnyo munzikirize mbasiibule baneetufudde essaawa 3:30 munzikirize mbasiibule obatumiddeko ani b'otumirako soka kutumirako Faruku jasa owulidde oli mugambye atumireko asoose Faruku nentumirako Mwami Gaadi ne famire ye nentumirako Naalongo Jajja Enoka Maama Enoka ne Enoka n'abalabi abalala abawere Wishes Mami Christine Nagawa Aunty Agatha bonna tubaagala nnyo ate era beeyongera okubeera nga basapootinga tweyanza nnyo tweyanzeege Shaddy bw'atyo abatumiddeko nesitudde ekintu kino kiri serious but tubaagala ate naye tumwagala tusaba Mukama mutuweemu ebirungi kino ekipya ekigenda otutandika tukifunemu ebirungi abasigadde mwenna we love you so much but munnange si byangu olinga bwajja n'omulala bwajja buli omu n'ayogera naawe ne kino kati it's not me to decide munnange abantu be basalawo abalala kuba bwe naasalawo nze ŋŋanze bajja kunnenya baŋŋamba olaba Shifa gwe yasalawo ku ekyo so tubaagala nnyo naye Uncle Ibra gw'otatumidde totumidde n'aba Hypex Studios abani abanako ebifaananyi by'omukolo ne Great Opportunity nabo bamanyi bonna mbamanyi ntumirako Mr. Ibra wa Hypex Studio ne bacolleagues be bonna bakola nabo nentumirako aba Great Opportunity bebale kubeerawo supportinga Mwami Gaadi Menta akulikeka baby Noelin anti bangi Noelin Nasazi Die Hard bangi Reste wa Hope Shifa Rania wa Hope Shifa King Hasof tewabula neswaga mama kale mbaga Nalongo namutumidde Jajja Peace Jajja Peace mama wa Mwami Ibra ani anayimba ku mukolo gwo tutumidde Zendex Zendex ajja kuyimba Zendex Kyaku Hedigalo Vice waliwo n'omulala w'ennyonyi munnange omupya Nanyonga Rachel Rachel naye mutumiddeko wano n'oli mukwano gwange Nalukenge Nalukenge bayitawo akaakaana nadde nina byenjagala okukawa naye obudde bwankutte tugenda meeting so kati abalaba nga babadde ku competition zino basobola olaba how much Shaddy has been following mbutuufu abantu abamanyi amannya aga era omugamba bugambi Noel n'agamba Nasaazi tulinawo ne Nasaazi omulala by the way there is another Nasaazi awo ku TV ali ku gundi ku YouTube so kati you can Nasaazi Rachel abamanyi kati musobola okukitegeera nti muntu majaji mameno katomutumidde
yamutumidde dda. Alright, bwentyo mbajjukiza nti ku Hypex Studios bali awe najja nankumbi near Cobbins Motel Busabala Road bekwate ku lw'ebifaananyi ebirungi obasanga ku 0789 343802 oba 0754192434. Hosh Fashions and Bridal kati bali mugamba ba Hosh batunulira kati Shadia bali kubamu kafaananyi engeri gye banaasiba akakaaya bakaze bati kubagenda bamukyala omugole wa bukaaya bali bapimye ddanno ne size yengoye bagenda ngamba shifa kipika mane namwe mpike ebyammwe bali kupima balaba bakwetegereza dda Sharifa ali wali alaba ne katubisabire byonna Katonda yasinga omumanya tusabe mukwatagane abazadde era mbate mukwataganye it is okay tekirina buzibu mba mukwataganye kyekisinga mbate mukwataganye it is okay. Alright, bambi mutukkirize tubasiibule tuli jjinja bane empewo nga nnungi gye muyina wasirifu akawo okonna nti amazzi emiti wali quiet bane tuli jjinja mwe tuli right now nenga tubaagala nnyo tubadde n'ennyumba Shadia in case webiba bigenze bulungi awamuula to be era nga bane Faruku jju tumutumidde Faruku and Shadia must shine. Yes, tufunye relationship ey'okuforcinga bafunye emirimu ey'okukaka nenga Shadia amanya bagenda busalamu ze waka wanga nti abalala batalina byakukola na byakulaga bamusalamu bagenda bisalamu bitambule abantu babirabe okimanyi naawe otera obbiraba babisalamu baba balinze mbona bisalamu waba alina obudde kwanga binyuma era musalamu ne ofuna obudde naddala oluusi nakuba kwebyo ebyokuleekaanaleekaana sitanti simanyi biki mbisalamu kati munnange ne comments tozitidde ez'abantu oliko ki bajja kugamba oba aliko ki oba omutwe gukola bulungi oba yaddiba obitegeera totidde comment z'abantu boogera kyonna kye baagala. Alright, nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope onsanga ku 0782101569 0702562157. We sign out bane tugende tunoonye ku mmere enfe enjala. Bye Shadia, salamu alaykum. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate